Kanyama. Kanyama. Yes. 2 o'clock. A few minutes past 2 Good afternoon, Uganda. Good afternoon, the rest of the world. My name is Bebe Cool. Welcome to this beautiful page. I guess you all know that I asked, there was something I wanted to talk about today. And I'm very happy. Many people have been online waiting. And yeah, it's a good Sunday. It's a good afternoon. The sun, a beautiful country, Uganda, the pearl of Africa. I just came back from Nigeria, where I had participated in the Guinness night football event, one of the most successful kinds of functions or events that will redescribe soccer, because soccer has been the same, but it needs to be pulled into. So I'm very happy. And yes, I'm also the ambassador of Guinness for the next 6 months, where we will go, you know. So don't be surprised when you see Guinness. I'm relaxed. It's Sunday afternoon. No stress, no issues. There's chicken at home walking around. I'm here with my friends. Tuliwa no tetwina nnyo nsonga nkulu bababuzeeko bagana ngo bayita omulangira Ndawusi. Yo, hi guys. I think you're okay. We're having just, it's a simple afternoon. So guys, we got them. That's our life. That's how we are. The next man is called Andrew Kizito, Mr. Andrew Kizito. One of Andrew, introduce yourself. Yeah, man. I prefer to stay in the background, but well, I'm here now. You're here now. Good afternoon to you all. I hope you're having a lovely weekend, and it's nice to be a part of you right now. Hello guys, Rooney Mutabaazii here. It's Guinness Sunday. We're just having fun and chilling. Hello guys. I think I don't need any introduction. Yes. Anyway, why I called on this day today? Nothing much really, but it is important. In my career, I've learned a lot, and I think today I really wanted to talk about something different and to reconnect your minds. Those who are interested in politics, please switch off your phones, because today it has nothing to do with politics. Forget it. And that's how we work social media. We know what you want to see, and we do what you want, what you don't expect. So today has nothing to do with politics. Today has everything to do with music, everything to do with hard work, everything to do with appreciation, reward, everything that has to do with loyalty. Ebintu ebikwatagana n'okukola ennyo, ebintu ebikwatagana n'obwesigwa, n'ebintu ebikwatagana n'ensasula, okusiima. Ensasula ng'omuntu ya receiving, ensiima ng'omuntu ya siima. I have been in this music industry for longer than above, in the industry. I have been working so hard. Within the music industry, there's a lot of challenges. I don't know whether it's better I speak in Luganda, because I'll keep using both Luganda and English, so that our brothers and sisters who don't know Luganda can understand what. 25 years in the music industry, too much challenges. You sleep
when everybody says you're good and you're on top of the industry and you have the hit songs and you're the biggest guy, the concert is successful, and you do not know what happens the next day. The reason why you can't know what happens the next day is because just like any other job, there are challenges, unexpected. As you plan, also God plans differently. As you plan, the people around you are planning differently. You may be working with family, friends, you may be working with rich people, but everyone has a different plan at that moment. For you, you have your A to Z, you think everything is supposed to go that way, but other people are planning differently. You smile with them, you cry with them, you with them, but they totally have different plans for you, for your benefit. Then there are those who are glued, that when they hear your plan, they appreciate it and they insist to stick on that plan. When you go up, they go up. They're happy, they're proud. When you go down, they go down with you. They're sad and they're fueling the return back. There's that type of friends, family members, business people. Nabo ba mirundi ebiri. Waliwo abakaaba ng'oli mu kukaaba. Waliwo abasanyuka ng'oli mu kukaaba. Waliwo abatasanyukirako ddala ng'oli mu kusanyuka. Naye mu music industry eno kyenji sinze okugiyigamu. Nsinze kuyiga buli muntu agiyingira ayagala ki. Ekyo kyekibuzo kyange kisinze ng'okunvuga. Of course everyone anoonya success. Anoonya mbeera kuyitawo mu game ye gy'abazannya. Kabe muyimbi, kabe writer, kabe producer, kabe director, kababe bonna abakola buli kimu. Buli muntu anoonya kola ki kuyitawo. Naye mu bantu bano mu kuyitawo buli muntu aplaninga game ye n'alaba. Naye mu planinga game ezimu baziplaninga nga ziriwo ku destroying abalala, while waliwo abalala ba planning eziriwo kuzimba abalala. Lero we are not going to spend a long time on this. Tugenda kubeera a bit within 1 hour. Tujja kuba tumaze ebintu tugenda okwogerako. Mu kukola kwange ennyo most Ugandans bonna, whether bamanyi politically, socially, bamanyiko ekintu kimu, loyalty. I have seen Uganda okuva lwe natandika okutambula from the time when I started to work as a young man in this country. I started to work hard, to press. President Museveni yajjako wano okukyalira mwami Bidandi taata wange ekiwatule. Nze nange nali nina gye ndi ne Mpya nti President agenda kiwatule. Nenyonya engeri gye ntuuka ekiwatule. Nenyimirira wabbali. Ne mulaba ng'abuuza famire yange, nange nenzija ne neteekawo awo nange ne bambuuzaako. Kuva olwo olunaku lwe bambuuzaako ne mpulira nga nzizemu amaanyi nkutte mu mikono gyani. Beera okumpi n'ono nebuuza nnyo taata wange, ekibuuzo ne kimbeera mu mutwe nga mbuuza, naye taata wange abeera atya mukwano gwa pulezidenti. Pulezidenti najja n'amukyalira, boogera n'omukulembeze bateesa. So those questions stayed in my mind. Ebibuuzo ebyasigala mu bwongo bwange nnyo. Kati time yagenda ngegenda, nagenda okulaba nga kyakola aleeta emikwano. Music aleeta emikwano. Kati yakoma okuleeta abantu nga taata wava muno, Dr. Sudiri, nabo nga bagetinga interested mu making omukwano gw'omuvuko ono omutayimba. So music andeetedde emikwano mingi nnyo. Music aleseyo ba enemy batono nnyo nti tebamataringa ne mu career yange ne mu bulamu. Actually teba existing ekigambo kye bayita enemies mu music industry, because those are fans nina 98 ku 10 abatanjagala bali babiri musically. When bino ebirala ebya politics ebyo biri okay, you know, that's very fine to have your side and mine. Ebyo sibina ku kizibu. You're not sentiments over politics. I've got mine over politics, and that's what they call democracy. We choose. So Uganda wange ono bamwita Rooney, producer Rooney,
The meter Rooney on this one. Our Africa tebamanyi budde. Anyway, so through my hard work, I have found so many friends who have appreciated my hard work. Naye mu appreciating nechimpa nga buli omuntu wangamba nti Bebe webale kola nnyo chimpa amaanyi okugenda mu maaso kola. I'll talk about my wife. She met me when I was a very poor boy. Very poor. I was a boy, not a man. Very broke, unexpectedly. Nga tosubira muntu yenna ayina prospect kulowooza nti nno Bebe Cool can become a successful individual. But I don't know how this beautiful woman, as young as she was, we achira banaga nayo manyi nze kansibira okweyange kono guy. Mugaya ayinza sina kulabe. Because every time I try to ask her, how did you know, or how did you guess, you know, that I might make it in life? I trusted you. Kakati, the kinds of people I met, every time they appreciated what I did, it gave me a lot of energy to work double the pace. And at the same time, nensanga ate abanima mu mugongo nga banji. Nenga atenze chenakola nga bwe manya nti if someone wants me down, I use that energy that they are using to put me down. I double it. If you notice, whoever knows Bebe Cool, I feed on negativity. Put negativity on my table and I'll eat you like chicken. Nebo umpana wana numpa buli kimwe awo onafiza era mba mwagala kunafia mwe abatanjagaliza kati lero mba wadde ka secret nkaba wadde gwe Bebe obo yagala ave ku kintu bwe mwecha yagala agende naye gwe gezaako kunnimirira okola ki eyo energy obanga but that's what makes a man during the challenges they go through. We wanted our challenges, I become harder and stronger. The message in njagala nnyo young people abali eyo 1 hour challenges olina jana gamba nze bwe ngende no nonye emirimu tekiyita wo biki yeffe kino obwa ezo ze bayita challenges ate teri atabiyitamu ye natagena biyitamu. It depends on how you interpret them or interpreting otya. Ati nze I've been a good example of omuntu mwenna nkuze nga mwendaba nemba nga ebintu byenkola mbikoze mbiraba ebizibu byonna byekuseemu masasi na accidenti obukyayi politically oli nalowooza waliwo n'abantu ababetingako babetinga nti waliwo abayimbi babiri basanga mukwano gwange bamita Ken ne bamusanga awo in one of those bars ne bamugamba nti Bebe Cool bwava mu kintu kyatubonga naawe ekyobucupa ku luno tujja kwetunda buli kimu ne music industry ne music tulekeraawo okuyimba. I mention those young men because nali nkimanyi nti boogeza innocence and ignorance because singa baali batunudde emabega biki ebifiweringa omusajja oyo balirabye nti negativity yefiweringa gaayo oyo n'afuuka ekizibu naye bwe bibyo byokugenda mu muzikiti oba mu church awo bulungi nnyo ku ngulu ngendayo nembeera bwe nti gwe n'okola ebibyo naye mbya negative. So when they said that I laughed because there was more fuel put in me at that time. Kakati tuze, when you work with people, what do you bantu nga bakola nnyo, what do you bwe nabo bwe bakola naye kwe omuntu akola nnyo omulowoleza ki nga akola nnyo okola naye kale katugambe katusoke tudde mu companies katugenga radio scene waliwo board ebeera waayo every month bateekawo employee of the month kati companies zo zakiyiga nezimanya nti to motivate people abantu okuba motivatinga oba waana oba rewardinga. I think let me hope that companies in Uganda employee of the month can subirete muteeka butesi bifaananyi ku kisenge
abaziga bebakola ne bateeka buteesa ekifaananyi ku kisenge noga employee of the month. That's not fair. Omuntu aba akoze ennyo mu kati company nga MTN ne sente zeekola mu Uganda nnyingi nnyo nti bw'obeera ne employee of the month nga bataano, do for them something significant that the rest kye basobola okulaba bakole ki babeere motivated nti bw'okola mu MTN naye bw'okola ennyo n'otuuka targets n'ozidabulinga bakugulira ettaka bakuwa reward eziri tangible okusinga okubateeka ku kisenge n'ekifaananyi n'owanika wano bwoti gundi akola nnyo gundi employee of the month oba n'oyongeza salary n'ogamba omwezi gwo oguddako tugudabulinze because omwezi oguwedde wakola nnyo kubanga bw'akola nnyo kitegeeza aleese ssente mu company. Nze ng'omuyimbi ekintu ekyo kyankwatirako wano emyaka gye maze nga nsupportinga President Museveni nga mukolerera mukola nze sina office mu NRM oba mu government naye individual mbadde mukolerera ebbanga gwanvu nnyo buli nenjiwawo omubiri nenjiwawo kye bayita bwe bakyogera but that day lwe yasituka n'ajja mu ddwaliro n'ankyalira, that's the day all my answers were given to me, all my questions were answered. Kwegamba tekyali nti omulala ayinza okugamba bagamba nti akikola lwakuba atawo bla bla bla, no, because abantu bangi balwadde ne muzeeyi wange yalwalako naye nga rarely oliwulira nti omukulembeze w'eggwanga agenze n'akyala. Kati okukyala kitegeeza you have to interpret. This is how I interpreted it. Manya nti omuntu gwenkolerera oba gwenwani andowoozaako. Kati mukundowoozaako ne mmanya kati bwe mwaba ndowoozaako next anandaba atya nsobole omufunamu. Nentandika okuyiya nenemerako. Nze sifuna musaala mu NRM. Abalekaana nti Bebe Cool mwe baba wa sente bla bla bannaye kamba koleko mbagambe noonya ne wenkolere sente mu NRM. Ekirungi ky'okubeeramu nti abalimu baganyaza n'owaganyala n'ogenda n'olaba nti oli alina kapate n'ogenda n'oyimba ewuwe, si kyo? N'omanya nti ono alina omukolo gwa kampuni n'ogenda n'oyimba ewuwe. That's how we make the money. Now ebino byonna biri mu point of understanding. Omuntu gwokola naye oba gwokolera omwagaza ki oba omuntu gwe bwokozesa oba lowooleza ki. I have gone through the most difficult times in the music industry for any artist in Africa. Daddy, it is not comparable. No single artist with can send ISMB to Bebe Cool via ISMB if you consider time. For example, I am the most ever attacked musician in Uganda by me. For about Jaringa Munana Navumi company ya red mpaka lwe batuka ku level ey'okuvoola abazadde ba mukyala wange abasiraamu n'ekigambo kya haram ku lunaku lwa Idi ne bavuma okumala emyaka 8 non-stop daily nga balina ne bavuma Bebe Cool. Actually, if you may find out, abantu abasinga tebalina nsonga why they don't like Bebe Cool. They don't have a reason. They just say, I don't like that guy. But they don't. It was because it was built at that time. Otherwise, if we compare netugamba nti muyimbi ki yali badde asinga okwagalwa mu Uganda, definitely Bebe. Ekyo nange nkimanyi. Oyinza okubuuza omuntu ensonga ye kwaba bagamba saagala Bebe Cool n'agamba saagala guy oyo. Va ku baana abapolitico. But okuyita mu myaka 8 nga media y'eggwanga yonna evuma muntu omu, it is the hardest thing. Kati bw'ovaawo n'olyoka ojja ate n'ogatta ate ebiseera ebyo nali sikola politics, nali just nyimba buyimbi so nga bali bakulaze nti bafavorinze oli. The favor was given to Chameleon, ate nze nayamba Chameleon. The favor came next to the rest of the people, naye nze nga nkubibwa. But you know what?
mikono nengamba. It is very important for the people who work around me, close to me, to know me and to know a good person. Emyaka gye nkoze ne Ndawusi ono gwe mulaba ye yasooka okunteka ku stage ever okunzikiriza okulinyanga. Peter Sematimba yali aŋŋaanye omugenzi Menton Sama nga agaanye ate fula Menton Sama omuyimbi. I made Menton Sama who he was, the late, rest in peace. Menton Sama yali mu group bagita Forgotten Nation ng'ayimba n'omulala omulenzi rapa bamuyita MC aliyawo yali abalukanga bomu mu kurapinga wamulowooza waliwo barapa of today. Get it. But those guys were good, but they were rappers. Ate rap ebiseera ebyo nga tebikola. So Sama najja wazimkita nte senior 1-2 nangamba blood njigiriza okuyimba raga ne mwigiriza raga. Naye Sama bwe yayitawo ne barasta robe ate ne bankuba ekikono gaggadde kugampise mu bikono ebizibu paka nalina okuyiyiza ebikono babifulumamu batya. Kati bw'oba onoonya omuntu alina eddagala erifuluma mu bikono noonya Bebe Cool. Nja kuyigiriza kobe ng'oli mu politics kobe ng'oli mu kyaki ebikono nze nina eddagala lyabyo. Naye kiki I learned that to appreciate people who do good things for you. Block that you need on your house. Oba ozimba ennyumba olina ogitandika n'omusingi. Omusingi ogwo ogw'obulamu ogw'ennyumba eyo baguyita kusiima abantu abakolera ebirungi. Bw'oba tosiima forget it ne bwe kaba katono. Kebibe mu relationship omukyala gwe n'akubeererawo gwe n'olowooza nti oli special nyomba olw'okukola essente y'omugologonja. Kabe mwana kabe mukozi waka. Let me give you a good example mwena. Ngayo nga ba Sudiri oba bani. I'll give you a good example of Dr. Sudiri. Aina maid awaka. Ne maid yoyo omukozi wawaka gwalekera abaana ng'agenza okukola. Mama ne taata bagenda okukola ne baleka maid n'abaana baabwe ababiri. Omanyi bonna azaala abaana oba planning n'oga abaana bange be bagenda okubeera ne billions zino zonna z'enkole za dollars. Si bwe kiri buli muzadde kyagamba family yange ngenda gikolera abaana bange babenga be bannannyini billion. Naye teebereza billioni ezo ez'abaana naye abaana bali mu mikono gya mukozi. Omukozi gwe wandulira amalusu buli lw'okomawo oba omukozi gw'osasula $100 ate si $100 babasasula $5,800 ku $8,500 ku musambi deteke si wali mudiro kugamba Taliana esowani wamugulire y'abakozi simanyi ogiyita y'abakozi simanyi biki kwegamba kyokanga ate yatereka bana abaana agogamba mbu billioni z'okola n'otuyana n'ogenda ensi yonna n'okola ebintu. You get my point? Mwali mukyebuzizaako nti no singa aba asazeewo just kutabula katono nnyo abaana abo bonna bagenda mu ddakiika eyo nti kitegeeza nti byonna by'oba okoleredde mu bulamu oba okoleredde bwereere. So nenjiga ne ŋŋamba cut the whole story short, today we are here to understand part of appreciation and to motivate others. Okumotivating abantu ba mirundi ebiri. Okumotivating aba employers to okubeera n'obutabeera selfish. Okuvangayo ko ne mukola ebintu ebiri a bit more ebizaamu bannamu amaanyi. Buli muntu ava awaka nga agenze kukola ayagala akole nnyo akulage nti akola nnyo naye nawe mulage nti olaba nti akola nnyo. Naye okulaga kuno kwe ŋŋamba mu ba employers mulekerawo okugamba nti gundi wange wakabi nnyo mwana weebale. Kyekimu nekyo kye tubadde tugamba company namba newanika akapande mu office ekafaananye mbu employee of the month. No, mwe abakozi mukole nnyo muleke kufokasinga ku sente ze bakuwa. Focus on the work. If you focus on the money you will forget the work, but if you focus on the work it is a must the money will come, the payment will come, or the reward. Kankose kigambo reward. One of those days when I didn't today wano nange mbeera onengamba ina president nga mukoledde nnyo nyumba yange tenagwa eno nga bana Uganda banvumira akayumba naye nga nange mbeera nga bana president talaba banvuma akayumba bandi awo emirimu ne gijja bandi awo nakuba kasimu
gwasembayo nali ntudde awo ne Land Cruiser ne kijja appreciation Moses otambula nnyo ogenda nnyo za country ezo ku kkubo sagala ogwe ku accident emotoka keeping it safe. Agabye has existed for the longest possible time to making abayimbi I'm very happy and proud sija mentioning amanya. There are people behind there abakola ebintu noloza public neta manya and the public will not know who has done what. Asebo ne banyabo lero nzize ku appreciating two people mu Agabye, and I wanted to appreciate them publicly, and I want young people abali mu kisinde kya music, everyone in the music industry, writers, producers, directors, video bani mwenna njagala mwige ekintu kino okuva na leero nti mu nsi bw'okola ennyo omulimu gwo tegukwerabira. Mu nsi bw'okola ennyo naye bw'ofokasinga ku ssente omulimu ogwerabira. Buli anoonya ssente tasobola kujjukira mulimu, naye buli ajjukira omulimu buli artikali zikola ki zijja kujja. Wenda kuyagala okubagambayo Andrew is my financial manager for now. How many years now? So many years now. Mwe muyinza okubeera awo ne mulowooza Bebe Cool okukyusa obulamu bw'okuba nti butambula bwe muti abasinga bamanyi nibala ebintu bitambula. It's because Bebe Cool is not an individual person as Bebe Cool. Nina ba manager batono. Ono ye manager structure Agabye discipline. Ne wabeera nze ndawo sayinza okunkubira n'angamba era omusajja ekyo kikyamu soko gye twogere ate ne mpuliriza. Bana abasajja mbadde nabo bonna past 25 years. Asoke mpulire Andrew olina kwoyagala okubyogedde ati n'oku appreciating abantu b'okolagana nabo. Oba tosobola kikola nabo tebajja kukola ki kutwala gy'oyagala. Abasinga bafokasinga nnyo wajalaga neerabira nti eno ayina naye abamutunuulidde bwe bati. So bw'obafaako musharinga dream musharinga ate nawe ne weeyongera oyinza okukoza kana akatono ke wejjeeko sijja kukulima era ndoza ntera negamba naye musajja gwe ng'ogabye kinene nnyo. Nzijukira concert yaffe Kololo eyaggwa bwe yaggwa bweti mukulu onanga naye omanye naye tugambye tugenda kuwa charity miliyoni ku ssente naye tugenda bawa mmeka naye tubawe miliyoni 6 ng'ebyokukola rewards endala miliyoni 6 kikiwaani sikwe kwava ne Amber Heart Foundation. Twatwala tulaba nti tetusobola zihandinga aziweeyo buwinga omuntu tugamba ye nebeze ezo miliyoni 6 bw'oba ozijje mu nsawo yo kati lwaki tuyayo ekintu kyetuyinza okukozesa ate kisaako ekikuyambeko obeerenga kwakajjukira olina abaana ennyumba yiyo era ogitereeza ekimoloka data time tonafuna mmotoka ndala wetaaga emmotoka kanifo lwaki tuyayo ekola ebyo kuba olina osigala ng'obikola. Hence Amber Heart Foundation ndoza gye tulaga abasinga balabayo ate basiima n'okusiima basule basiima. So in essence bw'ogaba manyi si kyangu oba otoddeko katono naye ate ofunamu sometimes even 10 fold. So gwe akozesa ali eyo ekintu ky'okugaba kikulembeze kuba abantu bw'obawa nabo bakuyiyiza n'atuula eri mu buliri bwe Bebe Cool oyo katuzeeko ki era oba oli awo ndoza akasimu ng'okafuna naye kano lwaki tokoze bwoti ne bwoti ne bwasanga nga waliwo akuyiyiza ebikyamu nga protecting oba oyingirira naye enfuna ye kozesa abantu naye ate naffe era abakozi manya nti buli bw'okulembeza okukola oba abasinga naddala abavubuka bambi unfortunately naddala n'abaana benalabye abalina bu placard nga bakamala okugraduating babuuza what next is work gwekola yiya nze buli muntu omugagga gwensisinkanye akulaga nti okukola kumusingira sente zidde eri mabega zijja so it's a must ng'okoze okitegeera kibeera ng'omuti okukula teguyinza kukula ne gutafuna branches oba bikoola so gukula gugenda mu bbanga naye bino it's a must it has to come if you're working, yeah. But money does not guarantee success. 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 Money does not guarantee success.
okitegeera kuba zo zijja ne zigenda naye work guarantees success nti omuntu yenna omukozi ennyo aba kushuwa naye mu byonna there's something that we all tend to miss out. We all tend to miss out what they call time. Obudde. Nobeera nga oli n'emyaka 21 naye nga gwe oyagala kubeera nga Sudirio wa ensanvu. Noonoonya ebintu si kibi kunoonya naye nga gwe teweewadde time gamba nti nze nja bifuna nange mu time gundi gye babifuniramu naturally. Mulabye abaana bato abafunye ku ssente nnyingi ne baziiwa ne bazoonoona eno n'eri because obwongo bwabwe at that time tebusobola kudigestinga ssente ezo. Ye alaba nti engeri gy'azifunye ng'ali 18 ajja kuddamu azifune bwe zigwa wajja kuddamu azifune ng'ali 40. So nga ate singa aba azifunye ku 40 tasobola kuzanyisako 11. In essence kambagambe nti omwana omuto ow'emyaka 2 and below oba 25 and below bw'afuna $1 million asobola ogirya neggwawo n'aba nga talina zimutwala mu ddwaliro mitwalo 5. Naye ate omusajja omukulu ow'emyaka 4 oba omukyalo omukulu ow'emyaka 45 katugana 45 bw'afuna emiliyoni ya Uganda emu asobola ogikolamu emiliyoni endala 10. Ku myaka 45 emiliyoni emu ogikolamu emiliyoni 10 naye ku myaka 2 $1 million osobola ogirya n'omwaka nga tekuweddeko neba nga tulina zikujjanjaba muki ddwaliro. It is not nti oli musiru, no, the brain tendaba kumatualinga enough to interpret things. Ne bwe bakuwa emmotoka nga mpya ogenda givuga speed kati omwana omuto tasobola kuimagininga death by speed of a car. Naye omuntu omukulu ye bwe bagimuwa agamba kangende empola nina abaana kangende empola nina responsibility kangende empola nakoze nnyo emyaka egiyise njagala kubeerawo okulaba nti mmaliriza n'okulaba ku success yange okitegeera. So time is so important. Weewe obudde to feeling anti just because toyina just because omusana gukwokya nti gwe obulamu bubi ensimbi no fenna bwino bwe kibeera mu fenna. So to cut the whole story short, Masibo Nebanyabo, today I have come to appreciate 2 members of Agabye wembadde nabo for the longest possible time. Peace and bizibu bingi naye waliwo abantu abazze bankwatirira. First and foremost nafuula twayawukana ne manager omu manager Josh obudde bwe bwali butuuse n'atusaba nti ayagala tuleka ne tu appreciatinga ne tumuta naye mu replace nga because yali akola omulimu gwa manager locally ng'ayambako mu by'ennyimba okunoonya ennyimba okutambuza concerts locally. Naye mu time eyo omulimu ogwo ne tumala ne tuguwa Rooney Mutabaazii ate nga muyimbi ne tumu multitaskinga ne tumwongera omulimu ogwokubiri because Rooney abadde so loyal. Omulimu gwa manager okumanaging omuyimbi nga Bebe Cool gujja ne fruits nyingi, gujja ne challenges naye gujja ne fruits nyingi. Kati okuba Rooney wakabeera nange emyaka ng'emeka? Myaka 12. How old are you now? I'm 30 now. 30. So kitegeeza twasinkana oli 18 years old. At 18 years old Rooney najja n'abeera mu Agabye ne tugenda eyo mu nnyanja ku maato ebusi bateera ebyato gye byatutwalira kwegamba twise mu buli kafanku nayo yenna naye nga natwala mwana wa 18 years old. Abavubuka we babuukira. But Rooney Mutabaazii has been so loyal. Nga mbeera wano nga n'ebiri negative ye ajja n'akusesaamu osobola okuvaawo ko obwongo musekeko. Funny enough mu Agabye if people are to be loved ndowooza Rooney asinga okwagalwa abantu abamumanyi ate nga tebamumanyi nnyo musically abadde tanaba kuvaayo. Avuddeyo alina waali naye ne mwongera omulimu gwa manager because mwesigwa ate njagala table yange because is a shareholder of kulinya Bebe Cool alitaddeko bloka y'amaanyi. Kati nange wentuuse ne ngamba Rooney
kati wali ku bigere kwavula nvuddewo kati ntambula kati gwe jangu oyavule kati asembedde manager. So Rooney oyo nemugulirayo ekirabo era ngenda kibalaga leero. Rooney manager bw'oba managing artist nga Bebe Cool alina okuvuga Mercedes Benz. abatagenda kukudda mu biki ate manager Bebe Cool atuuka atya nga tali mu Mercedes. Brand building and appreciation. So mu kusiima kwange nali ndi awo nengana naye mbanaye. First of all ng'omuyimbi twagala nnyo emmotoka zizo zijjudde mu compound naye era ovugako emu buli kiseera later on abamu ab'emitima emirungi. So Rooney njagala kwebaza. Thank you. Oli muganda wange, a brother. Era ndi musanyufu nnyo. Mama Rooney amanyi okunkubirako ne kasimu naneebaza naye ye tamanyi ffe tuli ba Luganda mu mutima si ku mulimu. Rooney emyaka egyo 12 kati nina Rooney owokubiri, Rooney producer. Era nga omulaba era bwazze yantula mabega era abeera alete tutagira nnyo muntu wa wano bwati. But Rooney tumaze ffe n'emyaka emu. Myaka 7. How old are you? 25 minus 7 years era naye aba yajjanga ku 19. 19. Naye Rooney ku myaka gye 19 we had actually family eri bweru yali ebbali bamusaba nti alinnye naye ennyonyi agende asome akole. N'abagamba nedda nafunye dream naye dream yange gye nnina nafunye omuntu gwendaba nti asobola okunyamba okurealizinga ki dream. Najja my family ngamba bweti ne bweti yamugamba Rooney, what do you feel? Nga njagala kubeera producer wa Agabye, top producer mu Uganda. Rooney yajjanga instrumentalist akola mu bandi yange Agabye band. So nemugamba, why don't you follow your thoughts? After waitawo emyezi salawo ki ku family na rasta nze nfa naawe family nja girabirira nga mpiseewo kati olwo obwongo bwange ne butandika okumanya nti this is my responsibility. Success ya Rooney must be my responsibility as an individual. Emyaka egyo 7 mwenna ababeera Uganda mumanyi ebintu ebisinga Bebe Cool byayisemu ebiri negative. Musajja we nti bw'oba tolina music ali strong oba nga tolina bantu bali strong obeera destroyed. So Rooney n'afuka producer n'atandika okuwandiika. Rooney ono akoze hit songs nyingi but ekikwewunyisa mu hit songs z'akoze nti time z'akoleddeko hit songs za Bebe Cool zizo times zennyini zembadde neetaaga okubanga ti neetaaga okuba nga mpiseewo Kleba neetaaga okuba nga mpiseewo okugguka oba okubuuka ekizibu ekyo neetaaga music. So Rooney n'atuula n'asirika n'ayita naye Rooney takoledde nze hit songs. Okole bani waliwo Chameleone muganda wange Kamili yamukolera champion ne mateeka tuli kiri mu mateeka okuzinanga moje obulamu nga kati nezo musajja azikola naye alibadde aziwaffe wano mu Agabye naye n'agamba Rasta yeetaaga competition kuba Rasta alabika ayagala kufuuka comfortable kamusabulire ebbali eno azuukuke nagenda okulaba akasajja kakamiri kasitusi ngamba kano kasaaga n'enzirayo munda bw'amala Kamiri n'addako ani Shiba ne Shiba ani Enyanda koze Enyanda isn't that my best Shiba song so far olugenda sigeno agulinda ubira oyo Rooney nga wagagamero and give other artists good music natalaba just Bebe Cool waliwo time when natuuka va ku kale after Shiba Kenzo
eriko kati ya Kenzo Semyeko yeriko after Kenzo grenade oye grenade mumanyi oluyimba ki nkuloga afazali nkuloga oyo yenna Rooney one person like this Leta Cool ani nkuliyo waya Oshagera amongst all the hit songs ezaliwo last year actually if you notice oluyimba olukyakuba ennyo kati mu clubs waya era buli watandika bwati nolaba the same thing abantu kyebakola ki kyebakolanga months back so Rooney ono nentula nengamba naye banna kuyisa mu bintu nga bino omukolera ki bano bavuuka bange bavuuka bato at your age ku myaka 24 nali mvuga kagofu kakadde nga kavaamu omukawa nokajjukira kakadde when I ndoza when nakwanira Zona that's when I met my wife my beautiful wife nemuteka mu kagofu akakadde ako nga enkuba ekuba kuva waggulu omukka guyingira guva wansi era muganda wange yakanguza amita Yusuf ate namuli my first ever 3 million nenzi mukwanga nasigala nga manja 1.7 mpaka kati namuyita bya Luganda anyway so it has been such a very good time mu mutima gwange nsobodde okuyita mu bintu ebyo ebisinga okuba ebizibu naye nga abantu bempiseemu nabo ng'obulamu bwange ndaba they deserve nga nange bwe ntandise okwetereza they deserve to also get their small steps starting baby steps zitandike asibo ne banyabo mbeera mpita Rooney ajira kukokada ne mtunira nenga naye producer wange ddala producer akolera abayimbi bano ffenna n'atufuula kye tuli naye ne mugulira era muganda wange neyanziza I want to thank you wakubanga kino sikikola publicly because I need to show off no I need people to be inspired and I want you to be more inspired we are going to sign many musicians tugenda kusigning 20 girls next week tugenda Agabye but girls make them even these you don't have a call the producers have done a lot for you DJs have done a lot mwige okusima okwo these people deserve a lot of okusima Emotooka zino njagala yensonga lwaki leero nange president Museveni yampa emotooka yantereza omwoyo nengamba kati oludda kankole nnyo ne campaign zino mu abatama ngenda okuba campaign okufubutuka 7 era olulira nti balayiza Museveni mwenna musimbira yini nga mujja kiwatule kuba alina nange okunkolako naye nange mukunkolako akamotoka nga akakajja nange mutima gwange ddala nayisiisa nsobodde okwejjayo gyendi ibuubo so njagala kukwasa abaana bano ebisumuluzo bino ebibiri Rooney naawe akapapula kukaako transfer forms ogenda ozikoleko enkya mu mannyago n'ekisumuluzo kyo kikino akamotoka ako bakayita Markex enamba yiyo Rooney Mutabaazii jjako ekisumuluzo kyo ku gundi yange ekya Benz enamba yo gijjeeko lwa nsonga Rooney tayagala bantu kumanya namba ye engeri gya handlinga manager ate ebyange mubimanyi so this day was about appreciating baganda wange babiri of course I get this advice from mukulu wange Ndawusi I get advice from manager wange I get advice from manager Tikita I get advice from manager Champion Marvin naye manager wange I get advice from manager Bushington is my manager also all these people manage different things on Bebe Cool bali mwenda but bonna they concur with me bonna bakiriziganya nange nti bana abaana basaana okumotivating ate basaana okukola nabo kati n'abange nabo tutunule tulabe
n'abakola mu Amber Heart Foundation. Let's see, let's work, let's take over work, let's make work the agenda. But tunafuula work agenda, tunafuula point, then jijja tusasula. Kende tukeberako nsokereyo ddala Rooney wange. Yes. Yes. Sijja nagiggulawo. Rooney ali emotional. Asooke ne manager. Manager. I think this is worth respect. Rwanda managing the Bebe Cool, you earn the same respect. It's a C200, but a Mercedes Benz is a Mercedes Benz. Eyo teyogerwako. Benz eba Benz. Loyalty no Neroni buno agumye Neroni kukubira sebo esimu kyayo mbadde damu kulinnya boda boda simbi Uganda naye kati Rooney toddamu kulinnya boda ekitegedde. I think olunaku lwange kyembadde njagala on this day is to give inspiration to two types of people who work hard, who work harder. Mumanye nti wali abantu abalungi, they are good bosses watching you, but also you bosses, you people who have people you employ. It is important for you people to think about the people who work so hard, most especially long years, most especially people who work with the money in our country, economy, tagalamu, at the end of the day, they are taking off. Remember these people in a way, inspire them in a way. Kano akantu nkakanyuza nnyo eri abavubuka. Temufokasinga mu kunoonya ssente, mufokasinge mu kubeera abayimbi. And give yourselves time. Temupapa. Tebabagamba nti olw'okuba nti ovudde Makerere olina kufunirawo omulimu. Why do you want to look for a job? Create a job. Beera muyiiya. These boys are not in Makerere University or whatever. These boys are people who walked on the street. Namanya nti wano waliwo opportunity. In Uganda, we have the biggest opportunity to become better people because the country still has opportunities, very developed. Toyagala kungamba nti no nze okubeera ebweru n'okubeera Uganda. N'abalaba mwenna ku pages zino. It is better to be in a third world country because third world country erina opportunities to become rich. First world countries opportunities zonna bazikozesa dda. Oli ayinza okugamba omuntu ayinza okuwaza excuses ezo. Wano kyentegeeza n'opportunity nti n'atasomye omuntu omugagga wano. Naye ebweru kizibu atasomye mwe kimanya emirimu gye mufuna ebweru. Bw'oyagala kufa ng'osiimula mayumba okola biki? No. So mbegayiridde abakozesa abantu musiime. Naye nammwe abakola mukole nnyo, abakozesa basobola okusiima. Companies, corporate companies, mulekeraawo okutimba obutimbi ebifaananyi ebya employee of the month. Give these people tangible presents for that, so that the rest of inspired.
Because what you do, what you mean ng'ogamba employee of the month, it means akyusizza essente eziyingidde ku akaunti ya kampuni yo. Kati gwe mweyo 10% ekyapa ky'ettaka, mweyo 10%. Abayimbi bange abagenda okuyingira mu Agabye, bano ba producer by December bonna ajja kulaba mataka by December. Kati kyembagambye, kati katulabe Bebe Cool wanaabeera mu December, banteeka waggulu nga mataka gajje simple. Kati bye tugenda okukola, reward people. Mwebale nnyo, mwebale ddala, and this is a good evening. Any questions? I guess no. Guys, I don't know.